waliwo akasajja akazeeyi bakayita kakwezi akazeeyi kabeera okwo ke baasasula n'akavubuka bakayita kakwezi Robinson aka akazeeyi kesimbayo bukuya kakati ke kabadde okwo nga ndi bweru wa ggwanga was outside the country nga nagenda kubanza akalwe kaggwa okwawukanako nammwe nze ekalulu akange baali bazze n'otwala obulamu leader opposition nampa ticket n'enfuluma eggwanga n'engenda nalina olugendo lwange n'engenda Namibia for 7 days mbandi eyo nga ndaba akakazeeyi bakayita kakwezi Robinson bubeera okwo ku social media kuba bwava mu byalo nga buzze Kampala tebulina mirimu nga katandika okuteekako mu Lutamaguzi yasinkanye Salimu Sale nakina katutene mu kooti nagambye lawyer wange Elias Nalukwago akatwale mu kooti kubanga buno obuzeeyi obuva mu kyalo nga tebulina mirimu mu Kampala ne bujjanga kumanya gaffe kwe bukolera nti bwoyogera ku Lutamaguzi simanyi ofuna likes ne bakusasula kuba ffe tukimanyi waliwo ababasasula genda oteekewo saaki emboozi to legitimize Lutamaguzi Semakula si musanyufu agamba nti kwezi yamusalako ekigambo era kyatali mweteefuteefu okubanga akimira agamba nti bajja kutunka etatidde nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo omukulu Sewufu Muhammad Sewufu oba mujjukira bulungi nnyo ono eyagambibwa okubanga yakidnappinga Donna Katusabe ono yakolanga mu Centenary Bank naye n'amala n'abivaamu mbu n'atandikawo ebond oba yokuguza amamotoka bw'atyo kigambibwa mbu yagenda ewono n'ajjayo emmotoka gye yali yasasulako naye nga akyamubanjayo obukadde 10 kakati mbu Sewufu n'alagira abasajja be ne bagenda ne bakidnappinga Donna Katusabe ne bamukuba mpaka we batuusa kumujja mu bulamu bw'ensi eno era bw'atyo n'asibwa n'asalibwa emyaka 40 agimale mukomera naye bagenda mpolampola ne bamusalirako ekibonerezo ne tuwulira nti ate bamusalidde emyaka 18 ate munnange mbu abadde yakasavingako myaka 11 kakati mbu mwabo President Yoweri Kaguta Museveni bwe yapadoninga mbu naye mwe yabadde olunaku lwaleero ateereddwa kigambibwa mbu eyo mukomera gy'abadde abuulira njiri eri ba political prisoners naddala mbaba NUP ng'abagamba nti muve mu ebyo muwagire president aliko bwe mugenda okubanga mukola ki mufuna emirembe so mbu abakulu bwe baawulira ebyo ne batandika okubanga bamwogererayo eri wa President Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo ateereddwa nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo wano waliwo security alerts omukyalo ono yali mukyala Jacob Olanya naye bwetyo wempulira yali mukyala w'omugenzi Jacob Olanya so atera nnyo okujja n'abaleetera security alert si wano eno tuwulire ku mulundi guno agamba ki. This I don't know if I should speak about, but I'm going to so I can sleep well. Okay. Byabakama is trying to plan an exit out of Uganda. He tried to get a Canadian passport visa the other day and he was denied. So Byabakama wants to leave Binois to Museveni. Museveni is not going to know when he leaves. So he's planning a secret exit out of Uganda. He's going to use a bus through South Sudan and then through Ethiopia and then take a plane from Ethiopia through Ethiopian Airlines to the Netherlands. His biggest worry is that the EU sanctions are going to hit him and find him in Uganda. You know, for everyone who's working for Museveni, this is a big indication, and hopefully you can restrain or refrain or try to reduce your engagement with this person, because when I see people like Okello Oryem, you know, he's going to run for the second time if he can, because when he was in his father's presidency, they had to exit the country. Now that he works for Museveni, he's still doing his dirty deeds. He's going to have to run from Uganda a second time. But this time, with the sanctions coming down, I worry about people like him because he may not have anywhere to go. Okay? So for all of you that are still working for Museveni, you know, people like Anita Among, she's learning firsthand. First of all, it is very, very 100% been approved. It has 100% proven that she has been poisoned somehow. People like Muhozi are bragging about it. That's a big indicator that it surely has happened. The fact that they're now pushing her to the side, they're pushing her to the side so that she can gently just go and disappear.
Okay, so for anybody still working for Museveni, just know that your time is coming. It may not be right now, but he's just fattening you up to be able to take care of you. Honor members Nakwede and Harriet Aida Nantaba of Kayunga. Museveni has a plan to do away with you because I understand you're in the way of the sale of Kayunga land or transfer of ownership of Kayunga land. So anybody who knows Nakwede and Harriet to be very careful, because apparently Museveni had asked or ordered a shoot and kill, but he has withdrawn it temporarily. So it doesn't mean that he's not going to do it anymore, but it means it's a matter of time. The next thing I want to talk about is the Rwandan embassy in Uganda. Rwandan's embassy in Uganda. For a long time, we didn't know why or how certain criminals showed up at certain scenes of crime and disappeared without any trace. Okay? Apparently, the Rwandan embassy is where all atrocities on Ugandans are planned. I understand it's around Mulago. So if you can think back and think about the time when Kawesi was shot and killed in the city of Kampala, you'll realize that right after that, whoever came, the people who were involved in that atrocity, all disappeared around Mulago area. The other person who notably had something like this happen to him was Katumba Wamala. I think he's a major general or something like that. When he was shot at and he survived and his daughter Winnie got killed, the armed men that came and performed whatever they did to kill the daughter disappeared, and right within the same Mulago area. It is said that the Rwandan's embassy that is located around there is the one that commands all of these activities. The Rwandan's embassy is the one that stores all ammunition, all the guns and pistols that are used in these shootings and killings, all the pangas, all the Rwandan's men or people who are used to go and perform all of these atrocities on Ugandans. All the women who work as waitresses or work at massage parlors, as waiters, the men, they're the ones who have the poison at the embassy. It comes from there and it's taken to lodges and everywhere where they go and spend their time. And so they also do things like strangling people. I recently learned of the killing of the wife of Chibalama, that because Nabanja could no longer prove that she did have Chibalama, and the wife kept asking her because she had said that she does know or is in possession of Chibalama, Nabanja then decided to send some people to go and get rid of her. So unfortunately, those children I feel so bad about. I don't know how they're going to grow up what they're going to grow up thinking, what they're going to become, but they surely do need a lot of counseling. So we should find a way or try to get rid of the Rwandan's embassy, because they are primarily the storage, the planning place, the location of the birthplace of all atrocities that happen, especially around central Kampala, in the area there, you know. You did see Balaam on a video where he's talking about Ugandan coffee, but in packaging that shows Rwandese or a product of Rwanda. That's something else that goes to show that these people are trying to take over Uganda and trying to make it their own. Everything that comes from Uganda that goes to Rwanda comes abroad as Rwandese product. Bakamanga bwateekateeka okuba nga adduka mu ggwanga ayogedde ku Okello Oryem. Ebigambo by'azze ayogera ndowooza mubadde mubitegeera nga omwami oyo Makati oyo yayogera nnyo ebigambo bingi ate nga tebikwatagana, era abaana ne bavaayo ne bamuyisaamuko eggaali. Then yayogedde ku abakyala abali muzi massage and beauty parlor, mbu abasinga obungi just babaleeta kubanga basedusinga abasajja babenga beddiza eggwanga. Ayogedde ku kigambo nti bano Banyarwanda babaleeta basedusinga abasajja awo nno abasajja bafune abakyala Abanyarwanda mbu babakyusa ebirowoozo okumaliriza nga eggwanga balyefuze. Nga tuvuddeyo omukyala wuno yeekubidde enduula agambye nti abasajja ensangi zino bakisuusizza mbu bakuba oluseke ne kisukka.
Bannange. Oh. Oba omuntu ajjewo omusajja atasabiriza ssente. Oh. Leero bwe batuuka ku ffe bakyamukaddiya. Bannange. Oluseke lususse mu basajja. Oh. Ffenna embeera gye mulimu tugiraba naffe gye tuyitamu. Ebintu bwe bituuse agambye nti bwe bituuka ku ffe bakyamukaddiya nti omusajja kulabira ddala nga ggwe abbanka ye alina okujjangako bujja. Awo nga nvuddewo n'agambye nti waliwo abantu abagamba mbu wali bwe bali mu Geneva Summit mbu President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu bamubuuza ebibuuzo ate mbu n'addamu ansenfu. Ono avuddeyo kubanga abatangaaza. Mwe nawuliddeyo abawoza nti omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe baamubuuza nti obadde oyagala tuyambe tutya mbu ekibuuzo kye yaddamu kifu mbu yalisabye emmundu yali naye mwe mulowooza Kyagulanyi Ssentamu fala agenda azibe ekkubo lyazimbye successfully linyiga Museveni talina ngeri gyali ejjamu agenda aliggalire mwali kati mutu w'emmundu. Museveni bwe yalangirira n'agamba agenze mu nsiko yabalimbalimba nti agenze n'emmundu 7 naye abo abazungu basooka mumuwa assurance nti tugenda kuyamba tugenda kuwa amamundu olowooza yagajjanga agakubanga obote ebyo Museveni abibagamba. Waliwo bye bakutula eyo munda bwe bamala okutula eno bakuleetera buleetezi just kutegeka ntegeerayo na kukuwa direction kye baagala olowooze kye bakuwa. Soka weebuuze amakulu g'egyo emikutu makulu ki? Bajja kujja beefuula abateesa nga muwulira platform zonna ku TV ku zi radio bakulage ku zi social media byonna babiteekeko bakulage nti bateesa goga ki kye baba balabisa muntu kulabisa okulaga nti oli omuntu mubi. Era bw'osanga bakutta opposition mu nsi yammwe nga bamuwa nnyo platform wamma kati ebice ebiri eyo kyoga opposition aba agenda kuwaana buwaanyi gavumenti baba bamuleese akube just in case senga wabaawo ekikoleddwa nga kikoleddwa basajja abo bo tekibaddiza backfire already baba bamala dde okutegeka ensi n'abantu okulaga nti awo omuntu oyo mubi. Era ebibadde nga bimwogerwako mubadde mubimanyi yensonga lwaki tukoze kino na kino na kino na kino na kino basooka kulabisa okategedde basooka kulabisa okuwa obubi omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olabanga gwe badiscussingako simanyi European Union Parliament simanyi Summit simanyi Geneva simanyi biki twala tugende baba balina gwe bakuba era gwe baagala okulabisa bwe bamala omulabisa then just in case senga waliwo ekikoleddwa bo tekibakola ki bo baba balina engeri gye basigala nga bali kiriini. Kankubuulire ku byobufuzi Museveni baamuwa ddiiru okugenda e Somalia era Abamerika be basasula amagye e Somalia ekyo mubadde mukimanyi naye gye baakutulira ddiiru mwaliyo obadde okimanyi nti Museveni bali eri abasajja baali baagala okukweka nti be batumye Museveni e Somalia omanyi kiki kye baakola baamala okutula ne Museveni ddiiru ne bamugamba nti kati gwe beerako nekyokola olage nti gwogenzeeyo lwa interests za Uganda si zaffe. Era Museveni kye yakola bwe yadde Uganda yatega bomu ku World Cup abantu baali balaba mupiira ne batega bomu buli wamu Kabalagala Lugogo ne zikuba gwogamba lwaki balonda lunaku lwa World Cup lwali strategic lutya nti ku World Cup ensi yonna na attention yonna ebadde ku mupiira mugenda ova ku mupiira nga baga nti bomu zikubya abantu ababadde balaba World Cup ekyo chip sasamaza ensi yonna ne kiwawaza ensi yonna ne kikwata attention mu nsi yonna. Then Museveni atuuka okugenda Somalia nga ensi yonna eraba nsonga ze sizaabali nemwe politics mumumanyi okumanya akasajja ako kabi okufuna ekisonga ekikatwala e Somalia kayina okutta banna Uganda ne kabatuga
bomu ne zikuba ndi abali shababu balumbye Uganda abali shababu balumbye Uganda abali shababu balumbye Uganda awo ne bali okaba kugamba ndi ale kati ne Uganda egenze basagula Somalia olunaku lwa World Cup lwe lunaku olwali lukyasinza okubeera ka attention nga zine ennaku endala weetaaga okupushinga ennyo naye kino kisasamaza nti buli abadde alaba omupiira yenna mu nsi yonna gy'abadde bw'awulira eggulire eryo kitambulira ku kana akaguudo ka World Cup naye mmwe ebyobufuzi mubimanyi ofunanga obunyeebwa n'ofuna akatebe n'odda mu bifo ebitawoggana nga bisirifu n'oddayo mu buvidiyo bwe bayita deep politics n'oddayo n'owuliriza buvidiyo obwo ojja kutegeera ebyobufuzi baleme kutandika kukuvuga bino zigizaga weewuunye nno n'abeenaalemu be basinze okukyakyuka lwaki teyasabye emmundu lwaki abanonno bano bali eri bye basalawo tebabikubuuze awo mu lujjudde bye bakubuuzizza mu lujjudde ebyo baba bakuwa bye baagala owulire ggwe kitegedde laba nnono nga tuvuddewo onavuddeyo n'agamba nti era nti abantu waliwo abagamba nti ababaka ba palamenti balayire abamu bagamba nti tebalayira ye alina ekibuuzo ky'abuuza tuwulirize bulungi abuuza ki waliwo bakomuledi abamu abali wano abawakana abagamba nti ababaka ba palamenti balayire abalala bagamba ababaka ba palamenti tebalayira bakoze video ku video ekibuuzo ekyebuuzibwa lwaki mugifuula topic of discussion lwaki mwagala okiguza bannayuganda bave ku kirala badde wano kiringanga okudivertinga obusungu bujja ku Museveni kati ate tubuzze wano tutandike kunyiigira nkerettanyi gundi nga tokoze boti gundi tokola boti tuddaawo tufokasingaawo tuliraawo obudde tukyabanja buwanguzi bwaffe yensonga lwaki omukulembeze buli omu tamanyi gyali omanyi kyakola kale okimanyi saawa zino ebintu bye tulina okwogerako byabaka amapostinga results zewabala biriwa biposting ensi ebirabe ensi etegeere bye wabala byebyo bipositinge osegedde bano abasajja tebatuwangulanga tebakulya ebinusu ffe tufokasinze kujjako Museveni njagala nkubuuza ekibuuzo mu palamenti awo ebbanga lyonna lye tubaddewo ne munnayuganda yenna akimanyi nti Museveni bw'aba akyaliko eyo palamenti tewaba makulu tewali mugaso noono gwogenda oyomba nayo mubaka wo wa palamenti ate gwe gundi naye era tebiina makulu kansooke nkutunuzeeyoko ekisooka mu opposition Museveni naye yalonda kiki ayina be yateekayo nga babe gojja gamba bano temulayira bali bagende balayire then ogenda kuba olwana lutalo nga toyina naliza usizo ogenda funa tewali maanyigo kiringanga okutandika okubuuka mboyagala baka mpungu mu banka oli wano obuukooti osegedde tewaliriza usizo ogenda funayo fokasinga wano wosobola okujjaliza utsi baganda baffe bali makomera babasiba badona mesi bali makomera bakomuledi bali makomera babakwata babasiba bannayuganda fulaga ezeggwanga lyabwe buli eyagiteeka ku nju babakuba babakwata ne babakola ebikolobero byonna ne bazibagisaayo ebintu bye tulina ofokasingako ensi etegeere nti bano betulwana nabo si lutalo lwa Uganda eno eringa invasion basajja bajja kuwamba buwambi osegedde n'okulaga ensi nti e Uganda tewaliiwo kiriyo kyamakulu teriyo gavumenti eriyo bawambi nabatemu osegedde naye kati ate tuddaawo bannayuganda abanyiigidde Museveni ate kati batandika onnoonya bankerettanyi batandika onnoonya bagundi simanyi saawa zino n'obudde buno tuli mu budde na nsonga za kujjako Museveni na kufuba kulaba nga tulabisa Museveni waliwo ebintu bingi nnyo ebiri ku mwanjo kati osegedde mulinga abaagala tubiziike
kati ate tufokasinga ku kintu ekigenda okujja maaso ebyo maaso tusooke bino eyo ensonga bweneetuuka naye ejja kuba yakwogerwako oba mukategeera tuleme kufokasinga ku ebyo osegedde ekirala essebe kyebyo ebitebe bye baazimba ebitebe by'NUP omukulembeze tebyabizimbira bwereere kuzanyirawo politikisi osegedde kubanga politics ayina watutuusa n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina watuuka ng'atuukawo ng'omukulembeze w'ekibiina ekivuganya owa politics tulina enkuŋŋaana ze tusobola okukuba nga tuzikuba nga bapolitician naye nga tubuulira enjiri ya revolution omukulembeze ekyamuyamba okugatta Uganda yonna ke kakubaako kati omuntu yenna alowooza nti kajja kuggalwa ako tekagenda kuggalwa kagenda sigala kali active nga bwe tukole ebirala wingi yaffe twagamba banna Uganda tewali kigenda kuva mu kulonda kwokka results tujja zifuna mu kwerwanako osigedde oba munfunye si mu bubi siina gwe nnwana naye asiina gwe mpisaamu maaso naye just kutangazaamu komuledi wenna ya respect nange si bigambo byange nze mbawo just okubanga nkutuusaako byonna byonna ebitambula era nkugamba kimu nti weebale kubanga weekomidde ku NCK TV bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawule nja kubanga nga kubeera nja kubanga nga kutuusaako wona wooli wona wosinzidde sigala naffe tofa